ago gali ku ddala lya Ssettendekero oba University gali mu nsi mukaaga mu nsi yonna. Naye ettendekero eriri mu Africa liri Makerere lye bayita Rotary Peace Center. Awatali mirembe ebirala byonna tebitambula, oba bya kusoma oba mazzi mayonjo oba bya bulamu nga tewali mirembe mu maka, mu kyalo, mu nsi teri kigenda mu maaso. Tulaba kaakati ekiri e Palestine ne Gaza. Toyinza gamba nti tukole ebyobulamu, toyinza gamba tukole ebyobuyonjo kubanga tewali mirembe. Kale tulina omukisa nti Ssettendekero w'e Makerere Rotary International yasalawo ebe ekitebe mu Africa bwe tubangulira abantu abagenda eyo gye tuwangaalira ne bakumakuma abantu ne babayigiriza okubeera mu mirembe. Naye emirembe tekitegeeza nti no tewali lutalo. Mu maka watabaawo nsimbi zimala tegabamu mirembe. Ku kyalo wabaawo ng'oluzzi toli mu mazzi mayonjo nagamala abantu balwana. Nga bw'olaba kati abavubuka bwe bakira ku makya nga tebalina kyakukola kufuna ssente zigula amagala eddiba batubba. Ebyo byonna biri mu kkowe eryo ery'okulaba nga tulina emirembe mu mitima ate ne gye tuwangaalira. Kati Rotary mu Uganda ne mu Africa etegeka ekivvulu kino kye bayita Africa Peace Concert buli mwaka okulaba nga tukola ebintu bisatu. Ekisooka okulaba nga tutegeeza abantu mu Africa yonna tulinawo Ssettendekero eno, abaana basabe bajje basome baddeyo bateeke mu nkola ebyokutebeekeza. Ekyokubiri tufuna ensimbi ezinawagira Ssettendekero oyo era tusuubira nga tukunganya okuweza ekitundu ky'akakadde ka $. Olwaleero tumaze emyezi 2 nga tukikolako. Leero yentikko nga tuli wano ku ky'eggulo kino eky'ekivvulu. Nze ssentebe w'enteekateeka eno kubanga mu Africa Rotary International Chicago bannonda mbeere ssentebe w'enteekateeka y'okukwanaganya ebyobutebenkevu ku lukalu lwa Africa. Ekyaleetera okutandika ssente ekika kino mpozi kyennyinza okukugamba. Ssente negenda okutandika nga tulinawo koosi gye tusomesa ey'ebyemirembe, naye aba Rotary balina ze bayita Rotary Peace Centers mu nsi yonna. Kati baali banoonya University esobola okutandika Rotary Peace Center mu Africa yonna. Kati ne baleeta ne bayita abantu baweeyo bye basobola okukola okutandika. Naffe ne tuwaayo kwegamba yali competition y'amaanyi nnyo, naye Mukama n'atusaasira ne tuwangula. Makerere n'ewangula nga tuli wamu ne bannaffe aba Rotary mu Uganda. Kwe kusobola nti kati olwaleero tulina Rotary Peace Center e Makerere naye ng'etwala Africa yonna gye bayita mu lufutifuti Regional Peace Center, okuba nti erina okuleeta ng'esinga okusomesa okusinziira ku byaffe ennono zaffe nga abali ku kontinente ya Africa, semazinge ya Africa. Tusomesa ebintu nga biwerako, naye okusingira ddala tusse ennono ku bintu byaffe ebyaleetanga emirembe okuva edda bye tukozesa nabyo okuyimirira ku ebyo okusomesa abaana. Tusobodde tutya okuleeta emirembe, tuddayo kko gye twava. Naye nga wano we tuli ekisinga obukulu ky'olina okumanya nti tetusomeseza mu kibiina mwokka, tusomesa mu kibiina katono, naye okusoma kwaffe okusinga kubeera mu byalo. Kati nga wano e Uganda waliwo lwe tugenda mu slums
ne tugenda ne tusoma abantu bano bakola batya, bafuna batya emirembe nga bo. Kati we batubuulira bye bakola okuleeta emirembe mu bo, na bano ne basoma ne babayigiriza nti naye n'ekyo bwe mugattamu tusobola ate okufuna egisingawo. Naye era ne tubatwalako ne mu byalo ewala. Kati nga olwaleero ojja kulabayo omu jo baakava e Kaseese okusoma embeera eyali e Kaseese n'okusoma ku bya River Nyamwamba gye mumanyi nti emanyi buli nkuba lw'etonnya ennyingi n'egyerawo, naye ate abantu ne badda. Oluusi tubeera Buduuda, oluusi tubeera Karamojja, n'oluusi tubeera Eggulu. Kati mu byonna tugenda mu bifo awabadde entalo, awabadde obutategeeragana, ne tugezaako okukolagana ne community eyo okuleeta emirembe mu bifo ebyo nga bwe tusoma. Mpozi kye nnyinza okwongerako nga sinnakyusaamu, nammwe nga bannamawulire, ebiseera ebisinga engeri gye mutwalamu emboozi mu bantu eyinza okuleeta emirembe oba okuleeta akatabanguko. Kati byebimu ku bintu bye tussaako essira. Tulinayo thematic area gye bayita media and peace building, ng'eyo eriwo kwogera ne bannamawulire ntukoze tutya okutwala emboozi ng'ereeta mirembe so si kuleeta katabanguko. The work that has to come before a peace treaty can ever take place, making sure that mothers have enough food for their children, that those children have books and reading and can go to school, making sure that there's opportunities in the community for economic development, doing all the hard work that it takes, because all the peace treaties in the world are meaningless unless people on the ground feel relatively secure, unless their children are relatively well fed, and unless the parents think that their children have a chance at a better future than they've had. So here at Makerere, here in Uganda, we've started the first such peace center, as I say, for sub-Saharan Africans. The next one, following on the model that we've developed here at Makerere, will start in next year at Bow University in Istanbul, and it'll be for students from Middle East, North Africa, where arguably peace is the hardest to come by, particularly with the news of the last few weeks. And following that, the next one will start in Asia. We don't know yet where or what university it will be, but it will follow the model that's been developed here at Makerere. So this is an absolutely critical, the Rotary Peace Center at Makerere is absolutely critical to the work that Rotary does, and I would like to believe it's absolutely critical to peace in the future in sub-Saharan Africa. And frankly, 400 years of slavery stole Africa of her human resources. 150 years of colonization stole her natural resources. And now here's Rotary and the Rotary Foundation in one tiny little way pushing back and asking African peacemakers to come up with African solutions to African problems. Okuvuganya kwali kw'amaanyi, ensi zaali ssatu, Uganda ne Kenya, okakana nga tugiwangudde. Era eri Makerere ekola courses ennyimpi myezi 6, myezi 9 n'omwaka. Kati omugaso gwa peace centers mu nsi yonna, ensi yonna mukimanyi nti ejjudde obutabanguko. Bwe nali nkula balinga bakimanyi nti Africa yokka erimu obutabanguko, naye kati nga bwe mulaba ensi yonna, mulaba ekiri Ukraine, mulaba ekiri Ludawa, mulaba ekiri mu Gaza, that is Palestine ne Israel n'ensi endala nnyingi, Russia, obutabanguko bungi nnyo mu nsi yonna. Kale peace centers zino zibeerawo okulaba nti abantu ababundabunda, abantu abadduse abali mu mbeera embi, tugezaako okubuulirira ensi zonna ne tukwatirako nti twetaaga emirembe. Awatali mirembe mu nsi tewasobola kuba enkulaakulana mu nsi yonna. Njaku ekyokulabirako mu maka go oba ina mukyalawo nga mulwana buli lunaku n'abaana bennyini ku ssomero kibayisawo bitasobola kusoma bulungi. Kale gwe mugaso gwa peace centers ezo. Erinnya eryange nze Ssemwanga Francisco nga ndi munna Rotary, era omwaka guno nze district governor
wa disitulikiti 9/2014. disitulikiti eno etwala ekitundutundu kya Uganda naddala ekyomu Western ne Maserengeta ga Uganda ate ne Tanzania yonna. Olwaleero bannalotale ba Uganda twegattiddwako bannalotale mu nsi yonna ne lutegeka ekivvulu kino kye tuyise Africa Peace Concert, era nga guno gwe mulundi ogwokusatu nga luteekateeka ekivvulu kino. Tuli wano lwa nsonga bbiri. Esooka okwongera okutwala mu maaso kampeyini y'emirembe mu nsi yaffe ne mu nsi yonna. Ate ekyokubiri tuli ba mukisa nti Rotary tuyina ettendekero ly'abakuumi b'eddembe lyetuyita Peace Center wano ku yunivasite yaffe e Makerere, era ng'abayizi okuva mu nsi ez'enjawulo bali wano e Makerere basombera bwereere nga ssente ezo Rotary yeziwaayo. Ekiseera kino kye tulimu mu ggwanga lyaffe mu Africa ne mu nsi yonna, emirembe tugyetaaga okusinga nejjo, kubanga bw'otunula ebigenda mu maaso mu nsi, ensi etabanguse, emirembe tegikyaliwo, okuviira ddala mu maka gaffe oba mu mpya zaffe n'ebintu byonna nga bw'obiraba. Olaba omusirikale wa poliisi n'agenda n'akuba, oba twalaba omusirikale wa poliisi yakuba omuyindi ekyasi ng'amubanja ssente. Ne tulaba abakuumi abalina okukuuma bakama baabwe nga batunuzaamu emidumu gy'emmundu. Ebyo byonna biraga nti eddembe liba teririiwo. Kaakati bannalotale, ekimu ku bigendererwa byaffe ku miramwa gyaffe eminene kukuuma butebenkevu na kubeera na ddembe mu nsi. Kuba mu lwe tuba na ddembe tetusobola kukola mirimu, tetusobola kubeera n'amaka geeyagaza, tetusobola kubeera n'amasomero, baana tebasobola kugenda ku ssomero nga tewaliwo mirembe. N'olw'ensonga eyo tuli wano olwaleero wano ku Speak Resort e Munyonyo mu kivvulu kino, naye ng'omulamwa gwakyo omukulu tusonda ssente ogw'okubeezaawo ettendekero ly'abo abakuumi b'eddembe lye tuyita Peace Center e Makerere University. Abaana basomera mu ttendekero lino bwe bamala okufuna diguri zaabwe oba diploma, bayinza okukola nga abatabaganya mu biseera by'obutabanguko. Singa babeerawo oba katugabe ba rebels nga balwanisa gavumenti, nga twetaaga abantu abagenda okubeera mu makkati g'abayeekera ne gavumenti okubatabaganya, ba peace scholar bano betusomesa e Makerere gye gimu ku mirimu gye basobola okukola. Bakola nga ba negotiators oba ba arbiters mu biseera by'entalo. N'olw'ensonga eyo nebaza bannalotale mu Uganda ne Tanzania. Olwaleero tukulembeddwa Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa y'abadde chairman w'enteekateeka zino. Tumwebaza nnyo n'omukulu Emmanuel Katongole ne bannalotale bonna mu Uganda wano n'abatwegasseeko bonna nti beebale nnyo, beebalire ddala omutima ogwo. Twongere okusonda ssente, tubunyise emirembe mu nsi, kubanga watali mirembe tewali bulamu, era tewali kisobola kugenda mu maaso nga tewaliwo mirembe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.